wa STV ke kadde akalagaano olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 tuli mu mwezi gwa kuno omwaka 2021 ke kadde akamulire gaffe mu Luganda agabadde gy'otabadde nga we balugera nti emboozi y'omwezi n'omwokye mukwatako okkiriza tube nga tukulaga biki ebiri mu mawulire ga leero oluvannyuma tugenda tukomawo n'amawulire gaffe gonna mu bujjuvu tovaawo. Ebikulu tetuwambangako muntu yenna. Minisita w'ensonga z'omunda asisinkanye abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte ku kwekalakasa okwaliwo omwaka oguwedde. Bannaddiini bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulanga mukendeeze ku biragiro bya COVID. These people from the OPM, they grabbed our people, throw them on trucks and throw them here like... Baabana abatuuze abasoba mu 8 abawambi baako ettaka lyabwe ensonga bazoolekeza ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga. Mu byemizannyo yaliko omuzannyi w'eggwanga eyawambibwa sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okuteebwa ayogedde kyazzaako. Webale nnyo okuba nti oli mulabi mulungi wa STV Select Ey'enjawulo nkwaniriza ku mawulire gaffe ag'omu Luganda gwagabadde gy'otabadde nga we walugera nti akali mu mannyo tekaganya lulimi kutuula kkiriza nange mbe nga nkutandikizaawo mu bibadde ebikoze emitwe emikulu mangu kati nno olunaku olw'olwaleero weeweze sabbiiti nnamba bwekya NRM ababaka ba NRM abayitamu bagenda mu lusirika wali ekyankwanza ensonga ez'abatwalayo mwe mwali okuba nti bakwatagana wabula mu kwogerako ne ssaabawandiisi wa NRM mu ggwanga muno amanyikiddwa nga Justin Kasule Lumumba bw'ati bw'atonyonyodde ku nsonga zino. Kati kitutte sabbiiti nnamba bwekyababaka aba paalamenti abayitamu ku kaada ya NRM bagenda mu lusirika ekyankwanzi nga mu kwogerako ne ssaabawandiisi wa NRM Honorable Justin Kasule Lumumba atutegeezezza ku biki bulijjo bye bakola. NRM party to have the official opening of the retreat for the newly elected members of parliament, the MP elect for the 11th parliament. Olunaku lw'enkya President w'eggwanga lino era nga ye chairman wa NRM wakuggulawo olusirika luno mu butongole era nga ensonga ez'enjawulo zaakwanjibwa. And His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the national chairman, will preside over that function. Lumumba oluvannyuma lwa President Museveni okuggulawo olusirika luno olwo bakukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezikwata ku kukulaakulanya Uganda ko ne Africa okutwaliza awamu. After the official opening, we shall go deeper into ideology under chair of the national chairman, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, and then we shall also look at issues to do with how to deal with the basic needs, especially of the most vulnerable people. The basic needs is food, clothing, shelter, medical and security. Olusirika lwakuggwanga ennaku z'omwezi 29 omwezi guno nga lugendereddwamu aba NRM okwemanya okutendekebwa ku butya bwe banaasobola okusakira eggwanga ko n'ensonga endala nnyingi. Nze Arafat Musoke, STV Select Ey'enjawulo. Bozeeyo kati no katweyongereyo omwaka guweze bukya abaali beegwanyiza ekyobukulembeze b'eggwanga lino batandika okuba nti basagula akalulu era ng'ebyaliwo mu kuba nti basagula akalulu tujjukira embeera oba embiranye yaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Novemba omwaka ogwa 2020 yali akwatira ekibiina kya National Unity Platform bendera we yakwatibwa ekyaviirako abantu okwekalakaasa kati n'olwaleero kwasaganya ensonga z'omunda amanyikiddwa nga Honorable Sam Kutesa asisinkanya ab'ekibiina ky'amawanga amagatte ne babaako we bateesaako nannyonnyola ku mbeera eyaliwo. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'11 omwaka oguwedde mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda ne wabweru w'eggwanga lino waabalukawo ennabengo ng'abantu beekomamu ogutaaka oluvannyuma lw'okukwatibwa kwe yali yeesimbyewo ku ky'obukulembeze bw'eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali asagula akalulu mu Luuka disitulikiti mu bitundu eby'ebusoga. Tiyagasi, amasasi n'ekibooko byanyooka ku olwo ekyaviirako n'abantu ab'enjawulo okulusuulamu akaba so ng'ate n'abasoba 50 be baabuukawo n'ebisago.
Ebikolwa bino byaviirako ne bannabyanfuna okuggala ebizimbe byabwe nga beekengera akabi akaali kayinza okuddirira oluvannyuma lw'embeera eno okusajjuka, ekintu ekyawaliriza ne minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga Afande Eritumwine okuvayo okwogera ku nsonga zino. Tawuni ekyankalanye kubanga omuntu omu bamukutte. Okukwata omuntu kya bulijjo. Abaani, abe presidential candidate, abe member of parliament, abe mukulu w'ebyamadiini, abe mulamuzi, tiwaliwo alina immunity bagaana kumukwata. Wadde nga byali bityo, y'enkambi y'omukwate nayo yali tetudde ng'ebanja omubaka baabwe ayimbulwe, ekintu ekyaviirako n'abamu okubuzibwawo so ng'ate n'abandi baatwalibwa mu mbuga z'amateeka. Wabula minisita akola ku nsonga z'omunda Honorable Sam Kutwese olunaku lw'eggulo yasisinkanye abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte mwe yabaweeredde alipoota ku nsonga zino. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa, minisita agamba wadde ng'eggwanga lyali ku bunkenke, ebyekiwamba ko n'okubuzibwawo abantu tebyaliwo nga bwe byali bisaasaanyizibwa. Agattako nti buli yenna yeenyigira mu kumenya amateeka ku olwo lwakukwatibwa so ng'ate n'okunoonyereza ku nsonga eno kukyagenderera ddala mu maaso. Nze Hasif Sekiwunga ku lwa STV Select Ey'enjawulo. Nnyo munafu olw'emboozi eyo kati nno waliwo omusumba amanyikiddwa nga Anthony Muhumuza avuddeyo n'akubira gavumenti omulanga ku nsonga ezikwatagana n'ebiragiro ebyateebwawo wakati mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19. Okusinziira ku musumba agamba nti nno ebintu bya lockdown bino obudde obwa kaafi bwetaaga okuba nti bwongezebwayo saako n'okuba nti ebiragiro ebyateebwawo ku mabanga galina okugobererwa mu makanisa saako ne masinzizo ag'enjawulo birina kubanga bisinziira ku bugazi obwa essabiro. Nga bannayuganda ab'enjawulo okuli n'abaka ba paalamenti bakyagenda mu maaso okusaba gavumenti okulaba ng'eyongezaayo obudde bwa kafyu okuva ku ssaawa 3. N'olwaleero abasumba nga bakulembeddwamu Apostle Anthony Muhumuza wa Amazing Grace Faith Church bagasa eddoboozi lyabwe ku ly'abannayuganda ne basaba gavumenti okwongezaayo obudde bwa kafyu kubanga mu ssaawa ezo bannayuganda baba bakyanoonya ekigwira magala eddiba. Ngamba nti ndowooza kafyu ey'essaawa 3 limitingamukko abantu engeri gye bafunamu ssente, so mbadde tuba tusaba nti bajongereko basawa mukago gw'ekiro abantu basobole okweyongera okuyiiya mu ssaawa ezo babeeko kye beekolera. Babyeko abantu bangi oluusi baba bakola zituuka ssaawa 2 olaba badduka baggalawo buli kimu kubanga balina okumakinga sure nti babitinga kafyu. Ku bantu ebiri gavumenti bwe yakkiriza mu makanisa mu kaseera kano, Muhumuza asabye gavumenti okwongera ku bantu olw'ensonga nti amakanisa agamu manene ekimala nga gasobola okukuuma okwewa amabanga. Kyaffe ekunganya abantu banjawulo, mulimu abeesobola, mulimu abateesobola, so twamakinga sure nti abo abeesobola twekunganyamu twekolamu omulimu ne tuyamba abateesobola okuyita mu COVID yonna. Twali tuwa abantu emmere, of course tulina okumakinga sure nti buli omu alya, buli omu waali, era kyemudembe agamba nti nakati bwe tugenda okukuŋŋaana diri sure tujja kusanga ebizibu ebirala, naye at least twamakinga sure nti abantu abaffe nga church n'abali mu neighborhood zaabwe bafuna emmere. Bannayuganda abaakosebwa mu kaseera k'omuggalo, omusumba Muhumuza abakubiriza okutandikawo buli mulimu obutono okusobola okubbulula ebyenfuna byabwe. Nze ng'omuntu nzikiriza nti gavumenti terina kuwa abantu ssente ezo enkalukalu just kubateerawo mbeera ennungi okubanga bo beekolera ne bakola bye balina okukola ekitegeere. Era kati nga bwe tubadde ffenna tumanyi ebintu ebibadde bilimitinga abantu okusinga, of course giba misolo nagundi na kafyu ku ssaawa eno, so batunula mu nsonga ezebbiri. Nze nzikiriza nti abantu balina survival instinct nti bw'obawa a good playing field. Bino okubyogera babadde batongoza kanisa yaabwe empya ewaali Ssemaduuka wa Nakumati e Bukoto ku luguudo lw'Ekira. Sarah Nakandi, STV Select Ey'enjawulo. Nnyo Sarah Nakandi olw'emboozi eyo. Kati nno ebiseera ebisinga babawo abantu ab'enjawulo abeeyingiza mu nsonga oboolyawo ezitabakwatako sinakindi nga tebazirinaako na bumanyirivu. Kati nno mu lugero lwa leero tukuleetedde biki Obuganda bibyogera ku nsonga eno. Olugero lwa leero ebifa mu nnyanja babibuuza muvubi. Amakulu g'olugero luno gali nti buli kintu kiteekeddwa okubaako gwe kibuuzibwako olw'ensonga nti buli kintu kirina kivunaanyizibwako. Ebiseera ebisinga abantu ab'enjawulo beerimbika mu bintu eby'enjawulo ebatasobola olwo ne baleetera ensi saako n'abantu abalala okugwa mu kabi. Webale nnyo kale kkiriza tube nga tuwummulamu katono nnyo, okuwummula si kutuuka. STV Select Ey'enjawulo ekyagendera mu maaso, tukomawo n'ekitundu ekyokubiri omuli ne bino.
Mu malala ge tuleeta, Kabineti eyisizza ebbago eppya erigenda okuyambako ku kusema ssaako n'okutunda ebyobugagga. So kati nno kkiriza ekitundu kyaffe ekyokubiri tube nga tukitandika ne kabineti y'abaminisita eyisizza ebbago erigenda okuba nti likwatagana ku nsonga y'okuyambako okutumbula ebyobugagga ebisima mu ttaka. Kati n'ebbago lino lyakuyambira ddala abo abamuntu wa bulijjo abadde asima ssaako n'okutunda. Maaso awo tugenda batukubuuza ku kiteeso maaso awo ogenda baawo sindika obubaka bo ku mulamwa gwaffe ogwaliro ogugamba nti no gavumenti eyambye etya oba kiki ekyetaagisa okuba nti abateekawo kafyu. Kabineti y'abaminisita eyisizza ebbago erigenda okuyambako mu kusima n'okutunda ebyobugagga eby'omu ttaka okusobola okuyambako n'abantu ba bulijjo ababadde basima ebyobugagga by'omu ttaka era nga lirindiridde kutwalibwa mu paliyamenti okukubaganyizibwako ebirowoozo. Egenda kutuyamba kinene nnyo okulaba nti tutereeza ebibadde bitutawanya mu minerals mu sekita ey'obugagga obuli wansi. Bino byogeddwa minisita avunaanyizibwa ku byobugagga by'omu ttaka Sarah Opendi ku Media Center mu Kampala era ng'ategeezezza nti singa omuntu anaasangibwa ng'asima ebyobugagga nga talina lukusa ajja kukangavvulwa. Kuyamba kinene nnyo okutereeza tubadde ba artisanal miners abantu ababulijjo ababadde bakola mining ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka abamu babikola nga tebalina na license. Eneteeka ereesewo fines nti omuntu yenna kasita bakusanga ng'okola mining nga toyina license tujja kukusaba currency points $5,000 eyo ye fine gye tutaddeko kawumbi kamu akasente za Uganda. Ategeezezza nti lino etteeka ligenda kuteekawo olukiiko olulondoola abasima ebyobugagga mu ttaka ssaako n'okuziyiza abo abakozesa machuli okusima ebyobugagga kubanga ya bulabe eri obulamu bw'abantu. Lino eteddewo fine nnene ku abo abakozesa chemicals nga machule nga basima obugagga obuli wansi ate tutaddewo fine ya $1,000,000. So tusuubira nti abantu bonna balina okuba nti bakola mining naye nga beewala okukozesa ebintu nga machule ate machule eno erina byejja okukosa obulamu bw'abantu. Opendi agambye nti ebbago lino era ligenda kutunuulira n'abantu abasima ebizimbisibwa ng'omusenyu n'ebirala eri abagenda okufunamu ssente nabo bagenda kuweebwa nga layisinsi. Tulina ebizimbisa nga kle nga maram ng'omusenyu ate ebbago eririwo abantu kati babadde tebafaayo nnyo bagenda ne batandika okukola mining nga ku building materials zino kubanga tewabaddeewo teeka lyonna. Mumanyi bulungi nti kati omusenyu waliwo abamukozesa abamu tuwulira nti bazitwala ne mu nsi z'ebweru. Ono era ayongeddeko nti gavumenti efiirwa ssente nnyingi nnyo eri abo abasima ebyobugagga by'omu ttaka nga tebalina layisinsi. Teyina kyefunamu. So enebbago ligenda kuleeta muntu yenna kasita oba nti oyagala kukozesa ebizimbisa bino nga musenyu ne maramu n'ebirala ate ng'obikozesa ku scale ennene si kuzimba tujja kuba enebbago lino lijja kufuga. Maria Dana Namiro, STV Select Ey'enjawulo. RDC w'ekikuube akuutidde ababaka bonna abayitamu kubanga bakolerera abantu baleme okwebuzaabuza. Okusinziira ku RDC agamba nti wadde bano bayitamu ne basuubiza ebintu eby'enjawulo ate tebalina kwonoona ebyo bye basanze mu bitundu byabwe eby'enjawulo. Akakiiko ka Paaliyamenti akatuuzizza olukiiko n'abatuuze b'ebyalo 28 olubadde ku kyalo Kyeya mu ggombolola y'Ekyangwali mu disitulikiti y'Ekikuume. Abatuuze bano bagamba nti babasengula ne babateeka ku byalo ebirala naye bukyanga babasengula tebabawangayo yadde n'ekyokulya. Ng'ennaku z'omwezi 28 mu mwezi gw'omusanvu mu mwaka gwa 2020 Prime Minister yalagira abatuuze bano okusenguka ku ttaka lyabwe eriweza ika 3574 ng'agamba nti ettaka lya kampu y'abagwira ab'Ekyangwali. Twaranza ebbaruha y'Ruhakana Luganda yabirahandikire twaranza atali kwekiri okuyabire negamba
ekaba negamba ngo babanze baturebe batwetegereze batukorere biri kugwa tumone kubiyo umwanya bakatugarura nkahe umugundi mwanya konkacha tumacheburira obwiro bukayika bayija batubinga mu bibanja byaitu obatubingire bakagamba iwe oraba utainemu iwo byawe urali mu kisaka obwiro bukayika tukayije enjura yatuterera munu tubyama mu kisaka munu busamuki. Can I show you members of parliament? These people from the OPM, they grabbed our people, throw them on trucks and throw them here like sand. During COVID. Abatuze bano bagamba nti bakoyogobebwa ku ttaka lyabwe nga babatiisatiisa n'emmundu. Yes, they were colored forcefully. Beaten, barakuterwa nkente, barakuterwa amasho garakushenywa. Zani Muhaire MP we Buhaguzi avumiridde nnyo abakakiiko ka paaliyamenti akakola ku nsonga zino okukola akasoobo mu mirimu gyabwe kubanga abatuuze bali mu kubonaabona ate nga bo tebeefiirayo. Amaka g'omuntu niho omuntu asoroleza obugayiga bwe bw'emyaka yona. Hati haruma bakusasula fees miliyoni 3 miliyoni 6 kyonka babalesere hano kutandika obwomezi bwabwe. Ovakado, emiyembe, amapapali babirekeira abakongo. Nicho kindesere kugamba komiti eyanguhi ehereza abantu baitu akantu okutandikiraho baraba balemeize kuno. Jessica Abikuku ssentebe w'akakiiko ka Presidential Affairs agamba nti bagenda kutwala alipoota eri paaliyamenti ey'ekkumi nga tennabakuumuzibwa esobole okulaba nga egonjoola ensonga zino. We are going to raise short-term and long-term issues. One is to ensure that the basic needs of these people are supported, but also we have long-term plan for them, not only by central government but also by local government. The sustainability in terms of the development of this place needs to be planned from the sub-county level up to the district level. So those are the things we are going to recommend about. Edith Nabagereka, STV Select, Ey'enjawulo. Nnyo olw'embuuzi eyo kati nno y'embuuzi badde kwatagana ku batuuze abasoba mu 8 abasangiweyo mu bitundu by'Eruweero abanyagibwako ettaka lyabwe ng'ensonga kati bazoolekeza ofiisi ekola ku nsonga za pulezidenti w'eggwanga lino. Wabula katuddemu tufune emboozi ya RDC w'ekikuube akuutidde abo abayiseemu okuba nti abakola ebyo basuubiza abantu baleme okuba nti bababuzaabuza so nga ate n'okuba nti wadde nga basuubiza ebintu eby'enjawulo tebateekeddwa kuba nti boonoona ebyo ebitono bye baba basanze mu bitundu byabwe. Ssentebe wa disitulikiti y'Eruweero Omulangira Ronald Ndawula asabye bannabyabufuzi ababeera balondebwa okudda mu bifo eby'enjawulo okutwalanga mu maaso enkulaakulana gye basanzeewo ebeera yatandikibwawo abo be baddidde mu bigere era n'okubiriza abo abaali baagwa okukomya okwekubagiza. Ssentebe okwogera bino abadde ku kitebe kya disitulikiti y'Eruweero bw'abadde ali mu kulambula omulimu gw'okuzimba ekizimbe eky'emyaliriro ena okugenda okubeera ekitebe kya disitulikiti ekijja nga kigenda kuwemmenta ensimbi eziri eyo buwumbi 4. Omulangira Ndawula ategeeza nga bukyennyamiza wamu n'okuswaza okulaba nga gye bayita Meka ya Uganda ekyakolera mu bizimbe obulingo bw'amasomero. District headquarters emirimu abakozi bagikakkalabiza mu bizimbe ebiringa amasomero ate tulaba tulina obusobozi nga bannaluweero okwevaamu tulina okukkiriza nti Katonda atuwadde obulamu akyasobola n'otukozesa emirimu emirala mingi era nzikiriza nti omulimu guno era nsaba abanaddawo tebakyusa focus. Mu mbeera y'emu ategeezezza nga bwe bataataganyizibwa ekirwadde kya COVID-19 nga kino kyaviirako okuzingamya emirimu egy'enjawulo kubanga ensimbi ezibaddeewo. Tugutunuulire tube nti mugugu gwaffe tugwetisse tugutambuze mpolampola era neebaza wano abakugu ba disitulikiti y'Eruweero nti kyetukozeeko mu myaka gino 5. Wano omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Eruweero Rose Birungi wasinzidde n'alabula abaweddwa omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino n'abategeeza nga bwe batandiseewo enkola okulaba nga balondoola emirimu egikolebwa ku disitulikiti y'Eruweero. Mu buufu bwe bumu abamu ku bakulembeze ababaddewo Ishak Mugema basiimye enkola eyatandikibwawo Omulangira Ronald Ndawula nga bagamba nti bye baalabanga ewalala kati bituuse mu disitulikiti y'Eruweero mu ssaza ly'e Bulemeezi. Saika Yasin Sekalala, STV Select, Ey'enjawulo.
Webale nnyo olw'emboozi eyo kati nno wano ku mulirwano Sudaani abaayo ge bakaaba ge bakomba olw'enjala yamuwadde akatebe egenda okuba nti ebasensera. Kino kivudde ku kuba nti abavuzi b'emmotoka birukululana oba emmotoka ebireeta ebyamaguzi beekalakaasizza nga bano bagamba nti obusosoze obususse mu ggwanga lino bwe bwaviiriddeko okuba nti tebakyayagala kutwalayo byamaguzi mu ggwanga. Abantu abalina ebintu eby'enjawulo bali mu kufiirwa maali yaabwe so nga ate ne bannabasudaani bannansi bali mu kulaajanira gavumenti ebeeko nekyekola mu bwangu ddala. Ng'Omuganda walugera nti enjovu ezirwanira omuddo gwe gubonaabona n'abasuubuzi b'omu South Sudan oba Sudan y'omu Maserengeta bali mu kubonaabona olw'akeedi mu kimotoka ebitwala ebintu akakulumuludde akabanga ku nsalo ya Uganda ne South Sudan mu Elegu Nimule. Akeediimo kano kaafa ku bagoba ba bimotoka binene okuva mu Uganda ne Kenya okwekyawa ne bayimiriza okuyingiza ekintu kyonna n'okutambuza ekintu kyonna mpaka mu Sudaani nga kino bakijja ku bulumbaganyi obususse kubakolwako ku nguudo nga batwala ebyamaguzi e Sudaani era nga dazini eziwerako ez'ebimotoka bino zeesimba ku nsalo era ne beerema obutayingiza kintu kyonna mu kibuga ekikulu Juba nga baagala baweebwa obukuumi. Kati nno kino kikosezza nnyo ebyenfuna bya South Sudan naddala ebintu ebiyingira okukeewa okusasula emisolo egy'olutatadde ne giba nga gyeyongedde namu oluvannyuma lw'ebintu okulwawo nga tebiyingira okusasula amaterekero ziyite sitoowa n'ebizibu ebirala bingi. Embeteza yava ku baddereeva abaategeeza nga bannabwe 8 bwe baali battiddwa mu bunyazi obw'ettemu ku luguudo olwo n'ekibiina ky'abaddereeva okuva e Kenya ekya Kenya Truckers Association nabo ne beegattako nga bagamba nti n'abantu bwe 3 baali bafudde mu mbeera y'emu nga n'abalala tebakubikako kyamulobaale. Ebibiina by'entambula ebyenjawulo okuva e Kenya ng'ekya Kenya Transport Association nga kyabannannyini ba bimotoka bino binene oba ebidduka ebinene era nga omukungu waakyo Dennis Omboko sabbiiti ewedde yategeeza abagoba okwewala Sudaani y'omu Maserengeta olw'obutabaayo byakwerinda. Era n'akulira abagoba b'ebimotoka okuva e Kenya David Masinde yavaayo n'ategeeza nga bannaabwe bwe battibwa abantu abatamanyiddwako mayitire. Olw'omukaaga omukulembeze wa Sudaani y'omu Maserengeta Salva Kiir Mayardit yasikiza abadde aduumira amagye Lieutenant General Deng War mu kifo kya Johnson Juma Okot okugezaako okunywera ekizibu ky'abakyala ky'empadde bano abalumbagana abagoba b'ebimotoka bino oba oliawo ne bizinensi zinadda mu nteeko. Webale nnyo olw'emboozi munaffe kati nno twakubuuzizzaako emabega wali ku kiki ky'osuubira gavumenti kyandisinziddeko okuba nti eyongezaayo essaawa eza kafyu kkiriza tube nga tusoma endowooza yo ku mikutu egy'enjawulo okuli Facebook, Instagram, Twitter ssaako n'ewalala. Tugenda kuba tutandika ne Stella Naima Bits ng'ono agamba nti first of all the cases increasing or decreasing we are no longer updated like before. Bwatyo bwagamba nti tabakyabanga bakyamanya ku biki ebigenda maaso ku nsonga za COVID nga bwe gwali mu ntandikwa. Ate ye Vincent Kamoga agamba first of all is there what is the benefit of curfew? It shouldn't be there in the first place. Yagamba nti curfew ono teyandibeereddewo ddala okuviira ddala mu ntandikwa talaba mugaso gwayo. Ate ye Amanya Moses agamba ndowooza beetaaga okubasalako obudde ku ssaawa 12 ye bw'atyo bw'alowooza ku nsonga eyo. Amanya Moses ni ono ye bamuyita Melodian Kakomo agamba nti tuwulira biwulire nabwe kityo ndowooza ye tamanyi kigenda mu maaso naye yeetaaga okuba nti amanyisibwa tugenda bba tusembyayo. Mawanda JB agamba meanwhile 100 soldiers each with AK-47 trying surrounding 2 small men with nothing in their hands, not even a stick. Ndowooza kino kyali kifaananyi kyalaba maaso. Kitundu kyaffe kyabya tukitandise n'oluvannyuma lw'okukwatibwa n'okuteebwa eyaliko omuzannyi wa KCCA era nga yagusambirako ttiimu y'eggwanga lino Michael Mutyaba okuteebwa yalangiridde kikyagenda okuba nti azzaako Saika Yasin Kabituwe. Olunaku lw'eggulo eyali omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes ne club ya KCCFC Mike Sulaiman Mutyaba yavudde mu mbuzi ekogga oba ekkomera gyetwalibwa abakuumaddembe ab'ekitongole kya poliisi okumutaasa embeera eyali emutuusibwako kitebe ky'omupiira emmengo ekya FUFA kyaddaki leero avuddeyo n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo nga yakava munda. Mu kwogera kwe yategeezezza nga FUFA weetaamwetondere agenda batwala mu mbuga z'amateeka era yeebazizza poliisi y'eggwanga olw'okukola omulimu omulungi okukanya embeera eyaliwo. Ngenda batwala mu mateeka kubanga ndifuna kumakirabyo musajja bankubira omanyi okukuba ate n'oluma osekera
bankubye ate nemani banuma kulima kuluma onkubye emiggo onkubye emigere ate omaze onsibye kisegi obutali bwenkanya naye njawulo okwebaza polisi ya Uganda. Polisi ya Uganda yalaze maturity mu kukwasa ensonga zino omusajja abadde ankubye sisi. Ayongedde n'ayogera ku nsonga eyamukubya eyali ey'omupiira n'okwogera omusango gwamusibizza ogw'okulwanirira omupiira. Banvunanye inciting violence naye of course amadefo buli kikyeraga kyokka naye incitingaani nalwanye naani nasonze mwani tobamuti abalina bwe yasonzeemu sina bwe nasonzeemu bwobulanzi nabadde manja sente ndaga butali mu matimu. Mu mbeera y'emu atangazza ku bazannyi b'omupiira abataamuwagira n'obutamwegattako mu kwekalakaasa kwe ne mu nteekateeka ze yaliko era ng'abakulembeze abatwala omupiira mu ggwanga si be batuufu nga Moses Magogo bangi abamuliko tebagwana era nga bawujja bunyama. Obeera otya ng'osobola ofuga omuntu okutanda ku kyalina okwogera tulatimba kiba kisuse ebimu ku byatuleese okubeera nga twagala okukomya naye nsaba n'enjiniya akolagana n'abantu abatuufu abakolagana nabo omupiira toga balina bantege si batuufu kubanga njala okubuulira ntege yagiza mu Uganda. Kinajjukirwa ennaku mbale emabega Sulaiman Mutyaba yeesulamu jjulume ne yeeteeka mu ddene mu kwekalakaasa okw'emirembe ku kitebe ky'omupiira ekya FUFA Emmengo ng'asaba pulezidenti w'omupiira Moses Magogo alekulire olw'ebikyamu by'akoze omupiira era nga wano waliwo embeera etaali nnungi nga kino kyaviirako abakuumaddembe okumukuba emiggo n'okumutulugunya okumuggya mu kifo kino era nga poliisi ye yamutaasa ekibambulira kino ekyawaawaza amatu n'emitima gya bannayuganda okutwaliza wamu. Bino byonna bwe bijjidde ekibiina ky'omupiira eky'eggwanga ekya FUFA kyetegeera kalulu k'obukulembeze era ng'enteekateeka zaatandise abantu ab'enjawulo okuvuganya Engineer Moses Magogo mu kalulu akengedde mu mwezi ogw'omunaana. Saika Yasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo. Webale nnyo munnaffe Saika Yasin Sekalala olw'emboozi eyo kati nno nga tunawo kuba nti tufundikira mawulirigaliro waliwo ebyabadde bitandise okutambuzibwa ku mikutu egy'emitimbagano egy'enjawulo nga bikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero olulyo olulangira n'abambejja luvuddeyo ne lukalaatira ne lutereeza ku nsonga eno ne bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ajja kuba atereera essaawa yonna kale nabwe kityo nze naawe tusaanye okuba nti tusabira baffe asobole okuba nti asigale ng'akyalamula Obuganda. Nze Hasifu Ssekiwunga sigala ng'okyali naffe ekikolwa ekimu kizaala ekirala we balugera era kitegeeza nti waliwo n'ebirala ebigenda okuba nti bijja. Ndaba mwana no Happy Angel naye yeteekateeka okuba nti akutuusaako ebivudde obuuyi buli. Ssaabasajja Kabaka wangale ayi Katonda akunkuumire sula bulungi weraba.